Programu ya Radio CBS 88.8 esomesa ebyobuwangwa, ennono, olulimi Oluganda, obulombolombo, empisa n'ebirala byonna ebikwata ku Muganda. Yine Guse, ennono ye program ensulo ya Buganda. Kale, atuuliza njagala okwebaza ennyo eno ye CBS FM radio bujajja. Eno ye 88.8 ate era ye 89.9 mu bitundu 88.8 weekoma 89.9 weetandikira. N'olwekyo njagala okwebaza nze Sali Damascus ndi muzzukulu wa Mugema. N'olwekyo program bwe tugitanse bityo ensulo ndi ne bakadde bange omukulu Kirembeka Baale. Nze Kirembeka Baale muzzukulu wa Nakirembeka Butale abatuuliriza mbalamusizaako nnyo mwebale emirimu gye mukola ku lwammwe ne ku lw'eggwanga lyaffe. Mukadde waffe mukulu w'essomero St. Joseph S.S. Kachino n'abasomesa tubebaza nnyo okuwuliriza. Naawe maama Ted Nababuga yonna gy'oli nalabya obubaka nga buŋŋamba nti oli Dubai beerayo Mukama akukuume naye bali kuwuliriza nsulo. Banaye Muzeeyise Enkindu tumwebaza nnyo era ebitabo ayongedde okubisala ebbeeyi nja kubibabuulira mu programu eno. Mbaagaliza okuwuliriza programu eno obulungi. Mukulu Sozi nga tannaba kubuuza. Somero eryo ndirinako ekyafaayo kya muganda wange mukulu wange yasomerayo mu 1907 mu St. Joseph Kachino. Mu 1907 somero gundiivu myaka 5 mu yasomerayo yali yeebaka nnyo, kirabika ndowooza yali yeebaka nnyo. Kaakati banne bajja ne bamulukira ku gundi kitanda ndowooza waliwo ba ekisulo ekiri temporary abaana abava ewala manye ebisulo tebyali bingi mu myaka egyo naye ne bamulukira ku kitanda bafuna ekigoogwa agenda okusimuka nga bagenzi dda naye nga n'omutwe ne bagusimula. Mukulu Kirwana basebo ne banyabo nze Kirwana Sozi ndi muzzukulu wa Mukalo Ekambugu mbaniza mu programu eno mbebaza ebibuuzo bye mutubuuzizza mbebaza okwenyigira mu programu n'obutereevu era njagala njiweereze Sempebwa Edward director wa Sena Junior School e Kawoko nti weebale kusomesa abaana baffe n'ebirimu ye Francis ow'Ebukomansimbi weebale kwenyigira mu bintu ebikulaakulanya ekitundu. Esebo kadi njagala kusooka okujjukiza abantu nti bannaffe abatayali kale powder tuli nabo bulungi nnyo. Njagala okubeebaza tayali kale powder ke kanzaali kooteeka mu mmere oba oli ku mukolo oba oli waka oba oli mu ddwaliro oba oli ku mbaga oba oli mu ssomero akanzaali ako kagule ate gwanywa caayi anaakuwoomera obulungi. Tayali tangawuzi ti yeyeka akanzaali tayali tangawuzi ti kagule abo bannaffe nabo bwe batyo. Waliwo bannaffe bano mukwano gwaffe wuuno aga nti omusomi w'obutabo bw'obanga wandyagadde okumanya ebyaliwo mu lutalo lwa NRM eno ekifuga kati NRA yakuba emmundu n'ereeta NRM mu kitundu ky'Eruweero. Omukisa guguno omuwandiisi Yakobo Kato Kalibbala yali butereevu mu lutalo olwo olw'Eruweero akuwandiikidde akatabo akatuumye The Untold Story, The Ruwero War 1981-86. Atotoleddemu byobadde tomanyi ku byaliwo mu lutalo olwo n'abalala abaalulimu nabo bakunyumiza ku bye baalabako nga bayise mu mukulu Katono Kalibbala Yakobo. N'olwekyo okuviira ddala mu gw'ekinanamu kati akatabo kano katundibwa emitwalo 3.5 zokka. Kasangibwa mu matundiro g'ebitabo omuli Mukono Bookshop, Angelina Bookshop, Ewandegeya nayo gye kali, Uganda Bookshop, Aristotle Booklex Limited, agambye nti ne mu Transit Duty Free Shop Entebbe ku kisaawe ne watu batundira ebitabo awalala wonna. N'olwekyo agenti gwakaagala mu bungi kuba 0750 2 4 7 9 njiddamu 0750 2 4 7 9 akatabo kayitibwa The Untold Story, The Ruwero War 1981-86 kawandiikibwa Yakobo Kato Kalibbala. N'olwekyo weefunire kopi yo ekyo kitegedde ye
kakati nabagamba luli nti bannange twata entanda egenda kutandika etandika mu gwa 10 ng'ennaku z'omwezi 10 nkibabuulira mujja mukimanyi n'ebiseera ebintu byonna twagala bibeere bya bwerufu nga bulijjo. Yagala okwetaba mu ntanda ya Buganda omwaka guno ojja kujja ne siringi emitwalo 2 jangu ku masengere wano ku ofisi za CBS FM wewandiise oba Masaka bagiyita Lastonet building Masaka ku ofisi za CBS kale ku ofisi za CBS kati ku ofisi za CBS era nawo osasula emitwalo 2 bwajolaze oba ku CBS FM wano ku masengere bwe zinaasukka ennaku z'omwezi nga 3 munange tojja tukoma nga 3 omwezi guno n'olwekyo mwanguweeko bannange muwandiise n'oluvannyuma tusunsule twetabe guno nno omuzannyo ogw'ekigagga tola nti abavuzi b'emmotoka bazannya emizannyo gye tulowooza nti gye gy'ekigagga gyokka entanda y'Obuganda yagenda wala oviirayo ddala ng'oli binojjo buuza mulondo ow'ekitiibwa kati ow'ekitiibwa yakulira essaza Bulemeezi kati tiwe kiri kati Yesaabalemeezi ojja kumanya bumanya ti entanda ya Buganda gwe gumu ku mizannyo egy'ekigagga. Basebole banyabo tukoze programu eno twakakola programu zikale eziringa musanvu kazi kati bwe ziba nga ziringa 7 abantu babuuziza ebibuuzo bwe tugenda mu maaso nga tetunaba kubiddamu nakyo tuba tukoze ensobi. Omuntu waabuuliza ekibuuzo aba awaddeyo obudde ekisooka omuntu abuuza ekibuuzo ng'alina kyategedde n'atakitegeera bulungi oba ntegereke kati mu butakitegeera bulungi n'agamba ne munziriremu kino akasonda kaakyo bwe kaba nga kempiseemu ntuuka gyendaga kati ebibuuzo ebyo byensaba twanjuluze ffenna awamu tubikubaganyeeko ebirowoozo mpolampola. Sebo mwami Salinga situnabaku tusooke ekibuuzo kino oli abasomesa abatubuuzizza okubajjukiza ekyomusomo gwa 17 omwezi ogw'omwenda wali ku Buddo SS bagenda okujja eri abantu nga bwawulira ogw'omwenda alowooza ebulayo emyezi 3 omwezi ogujja ate si ku Buddo si ku King's College ndowooza twayogera Buddo oli naabuuza ku Buddo ki ku Buddo SS Buddo Secondary School abali abaana abayimba okukamala era be bamu abasomesa ababuuza bitabo ki mwami Angelina byasaze ebbeeyi ekisookera ddala bwe buwomi bw'ekitontome ebbeeyi kuwa kigulira kati baagisazeeko ekitabo olulimi olulungi nga zaabu nakyo kyasaliddwako ebbeeyi olulimi oluganda olw'ensibo nakyo kyasaliddwako ebbeeyi n'emmunyenye ebyobuwangwa emmunyenye y'eggwanga ne ssemateeka wa famire kyasebuliba Muhammadu n'emirandira gy'oluganda ekyasalid Damascus ebyo byo byasaliddwako ebbeeyi. Oyagala okumanya Omuganda omujjuvu bw'abeera? Program Ensulo ya Buganda yokka egy'okukulambika ku buli kye weetaaga okumanya. Sebo omuwuliza waffe Misaki w'emakindi awo muwasi wa zooni atalise makula yatubuuzizza nti omukazi akkirizibwa okutambuza olumbe ku lusozi oba ku lusozi aba ku lusozi kiddemu webale nnyo Sebo era njagala okuddamu okwebaza Misaki ow'emakindye muwasi wa zooni kubanga ekibuuzo ekyo kikulu nnyo naddala ensangi zino sente weefuukidde ensonga ennyo nti abantu batunuulira singa okubeera ne sente mu famire oba oli awo yaleese n'ekirowoozo ekyokuwaabya olumbe buli muntu gwatunuulidde n'asalawo n'agamba naye kaakati nga bwe tugenda okutambuza olumbe ekisooka nze nnina emmotoka ate nze ndine mu kifo ekiriraanye abakulu abo betwetaaga nze ngenda n'okuteekamu sente mukole ne budget tulabe ekyetaagisa nja kuddamu okubayita wano okulaba kiki kigenda tekirina buzibu n'akamu ekyokuba ne sente ate n'okuyamba mu kutambuza emirimu gy'ekika nakyo kirungi nnyo naye buli muntu alina obuvunaanyizibwa bwe mu nsi okusinziira ku kikula okusinziira ku mbeera nene bw'oba olina sente ezikuyitaba ng'oli mukazi
tosobola kutambuza lumbe. Atambuza olumbe twamwogerako nti ateekwa okubeera ekisooka nga musajja nga wakika n'omugenzi nannyini lumbe olutambuzibwa, ate n'omutendera ne tugwogera omutendera mwateekwa okugwa. Naye omuntu oyo bw'aba atambula oba nga atambuza olumbe, twagamba basebo ne banyabo nti alina abantu abamuwerekera. Abantu abo abamuwerekera kyatteeka era kyansonga omukazi okubeerako. Kubanga emirundi egisinga nga bwe tugaa nti abayita ababiri bejjukanya, naye ate era n'omukazi emirundi egisinga alina okwenyigira mu mbeera ezitali zimu. Kakati twalanga ekyokulabirako kiringa bwe mugenda okwanjulwa, kwena okubeerako omukazi. Kiringa bwe mugenda okukyala, kwena okubeerako omukazi. N'ensonga z'okutambuza olumbe, omukazi alina okubeerako. Kakati mu mbeera eno oyo ataddemu ssente oba asinga okujjumbira ayinza okweronda oba muyinza omulonda muga nti mwannyinaffe oba sengaffe gundi werekera ku mutambuzi omukulu ow'olumbe. Kale nno okuddamu ekibuuzo ekyo ekya misaaki mukwano gwaffe, omukazi tatambuza lumbe naye agendera ku mukolo ogwo ng'awerekedde. Munsonyiwe ono antanudde ekisozi kirwana bw'akonye ku k'omukazi n'obuvunaanyizibwa bwe. Omanyi nti omuyizzi ng'agenda okuyigga n'akwasa obulungi, omukazi yajjayo effumu alimukwasiza na mulyango n'amugamba nti ensolo eyiggibwa omukazi ne mu kutabaala era mukazi wo yakufulumiza byogenda okutwala era wabaganda omulabe waanafuwe nganza akukwasiza effumu. Ate omukazi ensolo gy'azigga tewona. N'olwekyo genda oyige byonna by'onoonya obireete n'otambula n'omukazi kikulu nnyo. Naye aleme kwebala maanyi nti nze ngenda okutambuza olumbe. Naye nga amaanyi ge Abaganda bamanyi we gali, era we yeetaagisiza wonna bw'aba taliwo omukolo tegugenda mu maaso. N'olwekyo abantu bano abateekako Abaganda olujeejeemo nti Abaganda banafuya ekitonde ekikazi, ensonga eyo baba bagitunuulidde ku luuyi lumu. N'olwekyo ekitonde ekikazi Abaganda oba obuwangwa bw'Abaganda bukitwala nga kya buvunaanyizibwa era kya waggulu nnyo. Mikolo nga mingi gikulirwa abakazi. Kale ekibuuzo ekyokubiri kyavudde wa mwami Henry Ssentongo Sali, mukulu wa ssomero St. John's SS Mukono. Abuuza bwe baba balagirawo omusika tusobola okuddamu okutegeka emikolo egy'okwabya olumbe. Ssentongo bakimuwadde buwi naye si kikye. Si kikye lwa nsonga kyevude nga nti bamuwadde kiwe. Olw'okuba nti mu Buganda tekiriiyo, Omuganda kyataateekawo teyakikubaganyako birowoozo. N'olwekyo tekiriiko na kyakuddamu. Ekyokulako ennyinnyonnyolamu y'omwami Sali ebaddemu obukugu bw'amaanyi nnyo nti Abaganda kye bataalowoozaako tibakisayira na magezi, kubanga walonze omuntu eyambuuza nagamba naye ffe tugenda kwanjulwa naye ente gye tugenda okutwala nkunku, ente enkunku eno tugitwala. Ne mugamba nti engeri gye watali gyotakkirizibwa kutwala nte mu kwanjula n'Abaganda tibagiteekako mizizo na bulombolombo. Oba mwagala ogitwala mugitwale ne mugitwala ku lwammwe singa obuwangwa bw'Abaganda bwe bulagira. Ekitegeeza Muganda wo ebyo ayabimugambye yamanyi. Tetukubaganya kati ebintu ebyo biyinza okuba nga waliwo amawanga agabikola. Anoonye eggwanga eriraga omusika n'enkola gye likikolamu bajja kumunnyonnyola. Naye Omuganda talaga musika. Omuganda ayabya lumbe n'asumika n'assaako omusika. Kati ate omusomesa Kimbowa John mu ssomero St. John e Mukono abuuza nti omwana wange asobola okusikira mange. Kirwana onsingakaawo. Kakati Kimbowa bannange ekibuuzo ky'obuuliza kya nsonga, kubanga ensangi zino ebintu birabika nnyo ebifaanana bwe bityo. Naye twaluŋŋamya omulundi ogwayita gye tugamba nti omuntu asikira oyo ekisooka bwe balina omuziro ogufaanagana ate nga bakikula kimu. N'olwekyo omukazi ajja kusikira mukazi munne
omusajja sikire musajja munne n'olwekyo ekibuuzo ekigamba nti omwana wange asobola okusikira maama ekikireeta kibeera kyanjawulo nnyo ku bya bulijjo bye tumanyi okugeza edda waabeerangawo abakazi abaasangibwanga ng'atambula butambuzi gyagenda tamanyiiyo negyava tamanyiiyo omukazi ogwo gwe tuyite ensingwa nga bamulonda kakati okumulonda kakati ensingwa eno mulonde omuntu afaana bw'atyo gw'olonze bwe weeronderanga omukazi mu mbeera efaana bw'etyo ng'olanga n'olanga mu kitundu bannange waliwo omukazi nga yinza n'okubeera omwana muto nga muwala n'ola bannange waliwo omuntu eyabuliddwako omwana we oba waliwo eyabuliddwako omukazi we n'olanga ku kyalo ekiddako n'olanga ebyalo ebiddako amawulire gatambulanga mu mbeera efaana bw'etyo kakati ono bwe yabuliranga ddala ng'osobola okwewasiza omukazi oyo ensingwa mu mbeera endala mu biseera by'entabaalo wano we byabeererangawo nga bwe mugenda munyaga mufuna omunyago ogubeeramu ebyobugagga mubeeramu abavubuka ab'amaanyi mubeeramu abaana abato mubeeramu abawala mubeeramu abakazi akulu kakati ng'ekiseera waliwo kye tuyita ekyokukuba omuwambiro kwe kugabana omunyago nga gwenza okugabana ente oli n'agabana embuzi oli n'agabana embugo kakati ng'oyinza okwegabanirayo omukazi kakati oba n'ogabana y'akawala n'okaleeta ne kabeera nga kagenda kusebeya kagenda kuweereza mukazi wawaka kati bwe kakula kati sooka olindera otatewekigambo kagenda kusebeya. Puroguramu ensulo ye kusomesa olulimi Oluganda, empisa, ennono n'obuwangwa n'ebirala ebidda ku Muganda. Sebo twagamba nti puroguramu eno egenda kuba yankizo nnyo ku entanda ya Buganda. Njagala buli kagambo kempulira nga sikawulirangako osooke nako okusebeya kakati okusebeya kwe kuweereza omuntu yembeera y'omuwala omuto okuweereza omukyala awaka katugambe bw'owasa mukazi wo najja n'omwana oba amuyita ssenga kati omwana oyo ye musebeyi abazze kusebeya anaalemu ejjali kwasa ate alekera n'omusebeyi okwala obuliri ayi kasitoyabya n'ofumba n'amazzi kakati n'olwekyo nga bw'oba ogabanya omwana ono oba omukazi w'embeera efaana bw'etyo mwalumbye eggwanga tiririna miziro oba yina emiziro naye nga si gyejjaffe wano kakati omwana oyo bw'akula oba omukazi oyo bw'omuwasa talina kika naye azadde abaana be bw'azaala abaana abalenzi omukazi ayinza okusala onaga nti omwana wange omuwala azaalibwa oba alizaalibwa omwana wange omulenzi gundi yalibeera omusika wange egyo embeera eyo naye ebeerawo naye bamusaako batyo oyo kakati engeri gye bamuteekako waliwo n'embeera ey'okusatu ow'envuma ensingwa ate ne wabeerawo n'embeera kati olinga ekika kye kyaggwaawo waza omukazi oba oli awo baamuzaala yekka kitaawe naye yali yazaalibwa yekka nolwekyo ekika kye kyasaanawo talina bantu kakati oyo bwetutu oyo asobola okusalawo n'agamba nti muzzukulu wange alizaalibwa mutabani wange gundi yansikiranga kati bamusaako bakyoyo engeri gye tumuteekako ye titugenda kumuteekako kifundi kubanga bwe tukola ku balala naye omu ku baana b'omugenzi ku baana kakati katugame nze n'essali n'ekirembeka nyaffe yali nsingwa kakati nze asazeewo nti omwana owange yajja okumusikira nze sijja kuteekako omwana wange naye ggwe taata w'omuto gwojja okujoga nti maama bwe yayita nafa yasalawo nti ono yagenda okufuuka nnyaffe kakati n'olwekyo kakati okuba leero ono ye nnyaffe mumuwanga mu bigambo kubanga kibeera kibi nnyo omuntu obutateerwako musika kati nyammwe agenda anyiize buli kiseera naga nti nze kuba nali nsingwa
kuba sirina ko bange kuba ndi munaku muwangisa bigambo kuba ndi munaku nolekyo yo bigambo gamba mugambe naye nga tomukola ko jiri mikolo neera omwana oyo bw'amala okufuuka nnyammwe era mutwalira ddala nga nnyammwe kubanga era abeera nnyammwe ne bwe kabeera kaana kato toddamu kukakubako kubanga abeera muntu mukulu aba yafuuse dda omuntu omukulu owulidde ekibuuzo ekyo kya mwami Kimbowa nnyo kitututte ku kya Sande ow'ekyankuku Sande Maliko wewaffe yero si kyamaani waffe n'ebirimu ye Francis bebukomansimbi be babuuza nti olumbe lwa maama nsobola okulwabiza ewange abantu bakyankoke baleka babirabako manye eyo bibaayo ttebo badinjagala mwami Kirembeko nakiddemu kubanga nze nina bye nazzeemu Sande kati n'abalala bawulire nkiddemu mukulu Sande tukwebaza nnyo akuwuliriza ekisookera ddala maama ng'oggyeko gwe tuva ku lusozi gwava okunnyonnyolako oli atalina waabwe ensingwa atalina nnyo babe baggwaawo maama alina gy'asibuka ewaabwe era ewaabwe yewateekwa egyava alina abantu be alina olunyiriri alina olujja alina essiga n'akasolya mwakola ki mwava kakati gwe okwetumiikiriza ndowooza era oba endowooza eno ebamu lugaggagagga abantu lwe bakola kubaamu okwetumiikiriza gende olumbe lwa maama yafa sikwetumiikiriza jogo ate ekyo kyeki kino oba kyekirungi okwetumiikiriza nga tojoze nyeero jogo lyennyini kati olumbe lwa maama olumbe lwa nnyoko tosobola kulwabiza wuwo ewuwo si tubuuze ani ayabye olumbe kubanga emitendera mwe tubadde gyonna twagambye olumbe lw'omuntu ekika kye kyekiruvunaanyizibwako okulutambuza okulukolako enteekateeka yonna okunoonya omusika naye kaakati ono omukyala yafumbirwa n'afumbirwa gundi negwe ne bakuzaala ng'omwana kubanga gwe omwana bakwabyako olumbe lwa nnyoko kati ate awo era abalukwabyako be bakitaabo abaawasa nnyoko ne bakkojjaabo nabo bakwabyako olumbe lwa nnyoko era bakitaabo bakwatagana ne bakkojjaabo okulaba nga kuba bali mu byomu muko bakola bako bo be bakoze ekyo taata n'aga nti we olumbe lwa mukyala wange mwannyina mmwe tulwabye ddi omusika kuba lwabizibwa ate wabba oba ewaabwe naye ate ensonga eyo era ey'okulwabiza ewabba naye tujja kugituukakosomo ddala naye nga ekibuuzo ky'abanabukomansimbi banokoze eyo nayo disitulikiti kati bukomansimbi Kirembeka naye nga tekigaana baana bano oba mwana kuyamba mu nteekateeka ez'abizannyina olumbe oba nnyabo olumbe kwabayinza okugamba nti afe aba CBS batugamba nti bakkojja be balina okukola ku nsonga zonna kugamba ebyennono be babikola naye mmwe ng'abaana mwe muteekateeka ne muleeta ki wansi w'okulambikibwa bakadde kati no akazibu akalala akakirimu taata bw'abanga ayabye olumbe lwa mukyala we bakoddomi be bajja be bakkojjaabo era taata abazimbira ensiisira kubanga be bagenda okumuwa omukyala we amuddira mu bigere kati gwe omwana ogenda kulwabya bakukole batya ng'ogenda okwabya olumbe ewa nnyoko bakojjaabo bagenda kujja wuwo banaalufulumiza kwegamba mukulu wange naffe kitulemye endowooza olw'okuba mpya tebangawo mu bwakabaka teriiwo kati ate si kituufu era tusobola kwabya lumbe lwa nnyoko kulwabiza wuwo enteekateeka ozeenyigiramu bulambalamba n'ebirala byonna naye lwabizibwa wa kitaawo oba
ewaabwe gyasikuka kati kanga veddamulira yakubuuza nti omwana eyaziika n'aleka effuvu n'agenda mulumbe n'atabaawo mukwabya olumbe n'atabaawo kiki ekikolebwa ku ffuvu eryo mwami Sali mu nsonga z'amafuvu zino twagamba nti bwe tufiirwa bamulekwa bwe baba bava awaka amafuvu bagabajjako ne gawanikibwa mu nju ne bagenda kati lwe balyabya olumbe ne bakomawo ne bagaddamu ne bakola ki bagesiba eggulu limu ate le baba bagenda nga bagolekawo nakyo bakiraamiriza nti ŋŋenze okukola enteekateeka okutuusayo tulituuka okwabya olumbe naye effuvu lino ndirese wano ng'agamba omugenzi kaakati kitegeeza nti olumbe bwe lumala okwabizibwa jjajja azaala taata afulumya amafuvu gano n'agakola ki n'agatwala n'agafugika mu kitooke era talirekawo olw'okuba nannyiniyo taliwo kuba go galina okufugikibwa gagenda n'amaziga gaago kati gwe bw'okomawo olina okunoonya jjajja oba ssengaawo naye akunaaliza wano we baayabiza olumbe wabaawo omukolo gwo kubeera nabali babanaaza babasalako enjala n'enviiri n'asalako akatonotono olw'omukolo n'abanaaza n'ebigere kati kiyabakola bali naawe akikukola omukolo aba agumaliriza ekitegeeza effuvu terisigalawo nti lino lyakangave bw'alidda livaamu lifuluma ekyokubiri ate oyina okunoonya awo wabeera awo gundi obutaba mu mikolo kubanga bo baba bagenzi kati olina okubanoonya n'okumanya n'onoonya jjajja oba ani yakola omukolo gw'okunaaza abo kati waba yafa era oluŋŋamizibwa nti waba yafa gundi ye musikaawe omusikaawe ajja kujja akole omuganda talina ekintu kyategeera akitegeera nnyo n'ayitawo era wabaayo akola omukolo gw'alina okugukola ekibuuzo kino ekirala kya mukyalo ono eyakulira ewa kitaawe omulala naye nga nyina yajja kyokoleka omwana mujja na nnyina kuba omujja na nnyina ye muntu eyazaalibwa maama bw'agenda okufumbirwa n'afumbirwa n'omwana kati oyo omwana maama gye yafumbirwa gye yagenda naye omwana oyo mujja na nnyina omwana ono wa ku mugongo liba teriri busaakuza ali mu myaka gye 6 nga bamutegeeza nti oli wa nvubu weddira nvubu emyaka 6 si mu 8 8 bamugamba nti nno gwe oli wa nvubu eno mu mamba gy'obadde wakulirayo bukulizi nyoko yajja naawe wano ng'azikubamu nga zaaka akubuuza nti kakati ye eno mbe mamba ayinayo mu bbeere we kati olwo ab'envumbu tebamutegererako ddala tayala gy'ali naye ate ayagala okuteekateeka ekiraamo kye ebiwandiiko byayagala muganda we te mukwano gwe bategeeragana omubbeere we agamba nti muteekewo ng'omusika wange nedda sekkono tawaanyisibwa kyekisooka sekkono mu butawaanyisibwa ndowooza tuddeyo abaganda gye bajja ekigambo olulyo kubanga tulina ekiryo bwe kimera ne kikola olulyo lwakyo luno lwe lukola ettabiriri naye nga byonna biva ku lulyo ku kikolo kyekimu kati ono omwana eyagenda omujja na nnyina ekikolo ekikye kirala kyanvubu ate oli omubbeere wa nnyina wa mmamba naye ekikolo kirala obusika tebuwaanyisa bikolo kati nkozeseza olulimi olwangu lw'okutegeera obusika tebuwaanyisa bikolo yadde abantu bali tebakutegeera wagenda buyise naye ofubanga nnyo ng'ogenze oluvannyuma n'obaako omuntu gw'olaba amaaso go n'omutima gwo gwe ganaagamba nti omuntu ono tusobola okukwatagana tobulwayo mu bantu 2 tobulwayo n'omu akwagala
nolwekyo kujjako ng'oliko ekikyamu okujjawo ng'oliko ekikyamu munange wabayo agamba maama muganda waffe oyo mwagala nnyo akwekubako genda okulaba nga akwekubako kati akuyamba nnyo n'okusika abantu abalala mu bufunze alina okulonda omusika nga wa lulyolwo wabula ebingabana y'ebintu na biki byo wa ddembe okubiwa omujja na nnyina ate masore omubbeere ayinza n'okumuwa obukuza n'amugamba kubanga mwana wa nnyina naye obusika bwennyini bulina kubeera mu lulyo nga bwe kyagambiddwa kadde kaweddeyo kale era tujja kutandikira awo tunatandikira enkya Ssaabasajja awangaala. CBS FM.